Pulezidenti amaze okwogera gye tuli era yategeeza kyagenda kuwa ekirabo kye ekya mmisa mu Kereziya. Si lwakuba nti ayagadde kuyingira kwogerera mu Kereziya, naye okuva vayirasi eno eyajja batugamba kirungi nnyo okubeera mu kifo ekyetadde, ate emirimu gye mingi gimutambuza nnyo kati mu ggwanga. Kati ayingira mu Kereziya ng'awerekeddwako Ssaabasumba n'abakulu bonna ababadde wano era n'abagenyi baffe ababadde mu lutikko nga bafunye ebifo mu lutikko. Mujja kuddayo mpola mpola, ebifo byammwe gye biri. Bw'anaamala okuwa ekirabo kye ekya mmisa ajja kweyongerayo Pulezidenti ku mirimu emirala. Mumukubireko mu ngalo. Kaakati kansabe kwaya. Oluvannyuma nga Pulezidenti amaze okufuluma, tujja genda maaso. Ssaabasumba agenda kwambala ebyambalo bya mmisa, ate n'abasaseredooti babadde nabo wano, tube nga tugenda mu kitambiro kya mmisa eky'ekijaguzo ekya Jubireewo ffenna ekyatulese mu ngeri enjawulo. Katonda kitukuvu ekigwa kya Yemwe, ekigwa kya Katonda kitukuvu ekigwa kya Yemwe, ekigwa kya Katonda kitukuvu ekigwa kya waya tulinde ku katono ekigwa kya Katonda. Let us pray. His Excellency knows the scriptures very well. I'm sure he knows this prayer that Jesus Christ taught us. So together with him on this day of celebration, let us recite it together and we bless him. Our Father, stay our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. May mighty God bless us, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you. Tweyanza nnyo, tweyanzeege nga bwe twategeezeddwa. Omukulu ng'awerekebwako agenda okweyongerayo, ate Ssaabasumba n'abasaseredooti bagenda okwambala ebyambalo eby'emmisa. Tutandike ekitambiro. Kwaya mu buufu obwo nsaba tweteeketeeke obudde nga butuuse.